nze Kimera Ricardo NBS FM chana mwenda katonyezanyo nako lwalero bakutedewe emipira munafe ja super VIP gendo fune emipira ja super VIP fune emipira ja super VIP gwata nasiba era nawe yasibye funa gino girabe atenga waliwo emipira 5 gye bakuwadde Joshua Win kyokka kuliko emipira 2 gye bakuwadde na jonga Joshua Win nyiga star onyige 2-0 onyige star onyige 20 onyige star onyige mukago onyige ash ogenda kubanga onyiga yes nze Kimera Ricardo NBS FM nze Octopus Diego Ssalongo bande manyenti onganti namusiza kuna kayinza ombuziza wali ngoja na nzira mwe minuti aliko kale olunako olwalero munafatuliza program ene yatulwa tukenkuke tulina binnyo bye tulina naye nga amawulire agasinga obungi gakwata munafatuliza ku kikwatagana ku byemizannyo naddala wana waka club ya Vipers egenda kusamba mpaka eza Sekafa Kagame Cup mpaka zino zigenda kubeera wali eri mu Rwanda abasobodde okubanga bayungudde abasambi abagenda okubanga bwe bate bakikwasaganya naye mu basambi abazze mwe mwabadde ne Farouk Mia era nga kati bwati yakomyewo mu mwaka gwa 2013 mpaka mwaka gwa 2016 lyasambira mu club ya Vipers then 2016 bamutunda mu club eyitibwa Standard Liège ogenda mu club ya Standard Liège kyemmanyi kyenawulirako n'akatono like yatundibwa emitwalo gyali ena emitwalo ena bweyite munafatulize gyali ja dola gye bamutunda se gya Uganda mitwalo ena ejali eja dola ne bamutunda asobole okubanga agenda okusamba omupiira side eyo naye nga buli muti senga anaaba akoze bulungi bajja bongera emitwalo emirala 2 gye emitwalo 6 yamaliriza bwe bateba muloninze mu club eyitibwa Macron namuloninga mu club eyitibwa Sabil 2018 ne bamuloninga mu Galicia ate nga we wayava 2019 nagenda Kanyaspo 2022 nagenda mu club eyitibwa Rivi nga bamuloninga buloninze yawo ne bamutwaleganya n'agenda yaddala eyo then agenda ko mu club eyitibwa Rizaspo Kayuku mu 2025 nayo kagenda mu club eyitibwa Lumpuri okubanga akubire akapiira naye ebintu byatambula bulungi mu Greece mu club Lumpuri ndowooza zino club ezitambwa mu club eno Lumpuri jono ogamba nti oba province league kati nga wano nafe twaga nti zisamba bova mu province league ova mu division 1 nogenda mu province league kati bova mu province league nolyo kogenda mu region nova mu region nolyo kogenda mu big league nolyo kodda wali eri kati ze club ezisamba mu province league yalinga asambire ya kapira so Vipers twabadde tuli yabo lunaku lw'eggulu atugamba nti mubasambi ffe betugenda okugenda nabo tulina twafunye star munamba 8 agenda okubanga kwasaganya omupiira ye Farouk Mia yakomyewo awaka oluvannyuma lwa myaka kumpi nga 13 lwakuba ni deal ate saundi nze andoza nti kalina atambula n'abasinga tibakitegeire okwera kwa Farouk Mia tikiwa nti kulina ino kyekulijja okubanga ate kuyamba club ya Vipers ayindoza oba munde eyo balina kye bali planninga nga bo because nisiza manzoki yaso okubanga atayira andoza no mukuba striker bendicast nzo okubanga ate negomba club ya Vipers bichantandika kubanga ate mba followinga adena we yaviro bayaja wazito bachanga ibichi side eyo mugundi muchayine eyo nga ayajja okuva club ya Vipers nga ndoza ni striker akasi nzo okuba prolific na adala mu league andoza nti yeno okuyira kwe yava nayo kwe yatambula mu kwera still ya japu ni club eyindi yeno okuyira kwe kitufu kulijja kubanga ate kuleta experience na adala tempos za mubate but of course abatebi bali nabo like Sova Isaka ogwanga yabegayitako wewawo season eba ileka ali kubanga season yetu yaso kubanga ate mutambulira bulungi ba Unity Center mu Milton Kalisa bali nabangi aindoza nti Vipers den n'abatebi bene bebalina balina abatebinga musambi baso kubanga ate batambula nabo abatebi bo babalingirira abasinga bona bagirenga bakulirira ndoza nti bo bali kulingira ku the like Sova ndoza ne Stankunda den wali wana gundi mulongo ndoza nti nabali kumya mugundi mu myaka eja wansi kubatera still bongeire ku Mia yena musambi mukulu bongeire ku asiza manzo kitu experience erija kubawo but era tuzira ino kinene ino kyetulija kubanga ate tubasuubira mwazi compared ku seasons de babayirewo so chinzo okubanga kigenda babirira kizibu nnyo okubanga bwe bateba kikyusa naye nga bwe batebuna faturiza basobodde okubanga bayolekedde ne basobola okubanga batambula muko okubanga bagenda kubanga omupiira bagenda kuba baguzanyira side eyo mu mpaka ez'ekikopo ekya Sekafa munafaturiza okuba kwasookerwako mpaka kwasembayo